Esajja teryansobera. Ekidde ekituta tuve ku ssomero tudde eka kyavuga be ko. Omulundi ogusooka ffenna twasaawo bye tukola. Ku gwokubiri ne tuyimirira. Ate ku gwokusatu ne tufubutuka mu bibiina byaffe twamuka embuga y'essomero. Omanyi nze saasulanga mu kisulu era nalinanga okudduka bunnambiro nzire eka ng'obudde tebunaziba. Ssebo ne nnyabo baali bandabula dda era nga bankalaatidde obuteemanyiiza bantu n'obutabawa mwagaanya kunneeyogerezaako. Ng'oyabula otya ekkoona nga wakaserengeta we katandikira waaliwo akasaka. Essajja eryandabikira okuba ng'evvubuka eggubaasiivu lyawamatuka mu kasaka. Lyali likwatidde mu mukono ogumu ekintu ekyalinga ekisaaganda kya buno obugaati bumwana akaaba nga kiri mu kaveera aka bbululu. Ate mu mukono omulala lyali likwatiddemu swiiti w'okukati omunene owa pinka omutwakaavu. Lyajja lyemwenyerekesa. Bwe nasikattiramu ne liŋŋamba mbu nneme kutya. Lyali lindeetedde ku birabo ebirungi nga nange bwe nali omulungi. Nalaba lisembera konze ewannyuwaawo nga nterawo kakokola tondeka nnyuma. Lyakanda kuwoowola nga limpita mbu nneme kutya, teryalina kabi nga nze mpirimpya misinde. Olw'okuba nali omu ku bawenyusi b'essomero, namalirira okufubirira emisinde gyange maleka akatemerero akaaliwo nga sirabye ennyuma. Olwaweta mu kakubo akaali kadda ewa mwami Pawulo Kitalimba, ekiwejjowejjo mu ffumbiro omwali mukyala we. Anti olwaweta nti ne ntandika okulekaana nti, bannange munyambe. Bwe yambuza ogubadde ne mutegeeza ku ssajja. Teyanninda na kubimalayo nga neebaza nti, mwana wange weebale kubeera muzira. Agantu ago togezanga n'ogeesembereza. Wattu ganywi ga biragalalagala, gabbi gatabufu ga mitwe gakagwa ensonyi bye gasanga bye gakola. Swiiti gwe gakuwa abaamu enjaga, olumunuuna ng'otamiira. Bwe gukuwa obugaati n'obutwala n'obulya, obeera oyagala kulyanga obwo bwokka, era kyovanga onoonya ng'obusajja obwo bwe bukuwenga. Ogenda okumaliriza ng'emisomo mmye. Maama ono yankulisa nnyo nampa ne ku lyenvu ate namperekera okuntuusa eka. Weekitiibwa Katikkiro, nze siri musomesa naye nze nampala Kabaka gwe yasindika e Buvuma okuzuula. Ssebo Oweekitiibwa Ddamuli omukulu w'essomero, omwana oyo yatutegeezezza ali mu P7. Omwana atutegeezezza ssebo ali mu P7. Basale agifunye? Ndambalireko ebiwandiiko bya Secretary Headmaster agabwe omala P7 nabo baduwe. Amanyi gange nze Tamale Henry David ng'asomera ku ssomero lya Bulondo Primary School. Ssomero ki? Bulondo Primary School. Sangibwa wa? Musaza ye Buvuma. Musaza Buvuma? Yakuyigiriza okusoma bwino bw'atyo? Nayigira ku ssomero. Ssomero. Ne waako osoma ebitabo?
mufunye basale bakuwadde? Mpulira bulungi. Okay. Mpulira bulungi. Taata akola mirimu ki? Musomesa. Oweddira ki? Kibo. Koza amanyi ogambye ani? Tamale David. Okay. Kale. Wano ku Kisubi Mapeera kwolesa ebitone Buganda Royal Arts abazadde muzukuko obunaayizibwa wammwe mukole temweganya bwetatafangayo okulumanya abalenzi bo era obabulire kanisa n'emizikiti mufunire ebiragalagala abantu bamanye babunetiyambako ng'osaawa amateeka amakakali tukusaba tusomole muzukuke tukwasiza wamwe gwanga tulijja mutata emisomo tugitamuze tuzibule abato amaaso galabe okubuulirira n'okulumanya kibeere ekitala eky'obwojjo buliri Buganda ensi yaffe ennungi olwo ekitibuke nze katitegedde naawe otegedde n'oli ategedde n'abali bategedde si weewaawo okuwumula situka tutambuddekako bannaffe tuli mu lugendo mufuba okwekwata byonna bye tubagambye olwo Buganda eneekulanga olwo tuwangudde tuzeeyo ewaffe kawala wamma tusiibudde ffe tetulindabidde wamma tusiibudde era twaniriza omukulu mu bulunsubuga Joseph nga Andrews Kagwa Gombe Senior Secondary School nabeteeka mu ngeri enjawulo good times namwe twaniriza Lubiri High School omukulu kakitende modern biragalagala mu bavubuka ate ne mu bantu bonna. Bano ba St. Andrews Kagwa Gombe.